Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako olunaku olwaleero nze nammwe abazadde abalina abaana ng'oyagala okuza abaana abo bakule nga bakwatagana bakule batuuke maaso eyo nga bakuze ng'omukulu asobola okukwata ku muto n'amukwata ku mukono ate era n'oyo omuto n'akwata ku muto munne. N'olwekyo eddagala lino beera ng'olikozesa nga bwe ngenda odde kugamba lijja kuba libayambira ddala bulungi nnyo. Mukimanyi bulungi nti abantu abasinga tebakwatagana, muba abaana nga 10 oba 5 naye nga buli mwana ali bibye. N'olwekyo gwe omuzadde gwalina abaana abakula yamba abaana abo bakule nga bakwatagana. Okusookera ddala nkusaba ofune akati akaliiriddwako enkuyege ke bayita akati k'enkuyege. Funa akati ako akaliiriddwa enkuyege, nsaba obeere ng'okafuna. Enkuyege ezo osobola okukasanga nga kasimbye mu kiswa oba mu lusuku. Waliwo obukuyege obutera okukaabira mu lusuku oba mu bisubisubi. Oba obeera bukuba enduulu butera okulumaaluma obuti bwe bubeera bukaabira bo wennyini, butera okuluma obuti obwo bwe bubeera busanzeewo. Kati akati ako okagwako ng'obukuyege bwe bukalumye beera ng'okagjawo kaleeta ewaka. Akati ako kaliko eddagala kagenda kubeera nga kayambira ddala abaana baabo okubeera nga bajja kubeera nga bakwatagana, okubeera nga bajja kubeera nga bassa kimu, era ng'enkuyege bwe zissa ekimu ne zikola ekyo kizibeera zaagadde, n'abaana bano bajja kubeera nga bassa kimu, bajja kubeera nga bakwatagana. Kati okakola otya akati ako ng'okaleese ewaka? Bw'obeera otugeze ng'ogenda kufumba amazzi nga mugenda kubeera nga muganywera wamu, beera nga oddira akati ako kasaleesaleko obutundu butonotono busuule mu mazzi ago g'ogenda okufumba, abaana bano babeere nga banywako. Naawe maama osobola okunywako ne taata, tekirina buzibu, naye lwakuba tutunuulidde nnyo abaana bano. Omanyi ebiseera ebisinga abaana bano baawukana nnyo. Omukulu n'aba nga takwatagana na muto, omuto n'abeera nga takwatagana na mukulu. N'olwekyo okusinga tutunuulidde nnyo abaana bano, naye nga nammwe abakulu musobola okunywako maama ne taata, tekirina buzibu. Kati bw'obeera ofumbye amazzi nga gaakunywa, obuti buno kutulako obuti nga 2 busuulemu bufumbire mu mazzi ago. Amazzi we gajja gasengejje bulungi, gateeke mu kadomola we gaba gawoze, abaana abo babeere nga baganywa, mubeere nga muganywako mwenna, mugenda kubeera nga mukwataganira ddala bulungi nnyo. Ekirala bw'obeera ofumbye ku caayi oyo omukalu era akati ako kateekemu mu caayi oyo, ku caayi wajja beera ng'owa ku baana abo bonna banywere wamu. Ankwegamba buli mwana mutere mu kikopo kye, naye buli mwana abeere ng'anywa ku caayi oyo. Singa onaabeera obawa ku caayi oyo, abaana abo bagenda kubeera nga bakwataganira ddala, bajja kuba bassa kimu ng'enkuyege bwe zissa ekimu nga zibadde zigenda kukola ekyo kye zaagala. N'olwekyo akati akaliiriddwa enkuyege kalungi nnyo, kayamba abaana abo okubeera nga bajja kukwatagana, okubeera nga bajja kussa kimu. Eddagala lino bw'obeera olikoze osobola okulaamiriza, osobola obutalaamiriza. Okulaamiriza osobola okugamba nti baana bange njagala mubeere nga mussa kimu ng'enkuyege bwe zissa ekimu nga zibadde zizimba ekiswa, nange baana bange njagala mubeere nga mussa kimu, mubeere nga mukwatagana. Kijja kuba kikuyambako, kijja kuyamba abaana abo tebajja kwewalana. Beera ng'okola eddagala eryo. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mbeere bulungi, mweraba.